bw'obanga obeera mu nsi nga America ogenda kwesanga nti omwaka buli mwaka gugenda ng'olowooza nti kasita wakyaliyo ogujja kasita kino nja kikola omwaka ogujja kino nja kikola omwaka ogujja ne gugenda kino nja kikola omwaka ogujja ne gugenda ogenda okulanga emyaka gidduka nnyo okusinga bwe wandibadde osuubira nti bwe gitambula ogenda okulaba nga ebintu bingi nnyo ebibeerawo mu bulamu ng'obiteeka ku bbali ng'olowooza ekyo nja kikola before you know it nga muyingidde ogwokutaano before you know it nga gwa 7 nga gwa 10 ng'omwaka guweddeko. And that is exactly what happened today, ladies and gentlemen. Olwaleero bwe twogerera nnaku omwezi gugenda ogw'e12 era singa tubadde Uganda zirina okuba kati ennyimba za Fire Bongole Lutaaya ezikuba buli wamu kitegeeza nti omwaka gugenze. Naye njagala kubuuza nti ne guno oyagala gugende bwe gutyo era na guno omwaka gugenda kuyitawo just like that nga n'oguwedde bwe gwayitawo nga n'oguli bwe gwayitawo nga ne guli bwe gwayitawo oba oyina control gy'oyagala okuteekawo gy'ogamba nti naye omanyi wano kanteekewo stoppage kanteekemu speed governor otherwise emyaka gigenda kunkuulamu gigenda kunnettira. So kitegeeza until ng'otaddemu speed governor ogenda sigala ng'okola n'okola naye bw'otunula ebbali n'ebbali ng'ogandindako omwaka guno guweddeko kiki kyenkoze nga bwe gutyawo we guyise n'omulala ne guyitaawo n'omulala ne guyitaawo like that. So ensonga lwaki tugamba nti twagala kati ekyo kikyuke twagala twekwate financial literacy twekwate ensonga tujjukire ensonga lwaki twajja mu nsi ya America lwaki omuntu yandibadde aleka famire n'aleka ab'emikwano n'aleka emmere ennungi n'aleka weather ennungi n'ajja mu America n'atandika okukola nga teyeebaka buli kaseera kupiikinga shift twabeeranga e Uganda nga weekolera okuva ssaawa 3 ssaawa 10 ne wennyukira n'ogendako kaludo n'ogendako mu kibanda n'olaba omupiira nze nali mulabi wa mupiira nga bw'ombuuza nga statistics nze nzikuwa nga gundi oyo singa bamuggyemu omupiira ogwo musajja simanyi kye yabaze naye kati awo gundi abadde akooye ne kati oyinza n'okumbuuza line-up ya Liverpool gye mpagira nga sikyagimanyi because ensi gye ndimu entwala speedi kati either nzikiriza oba mbaako ne kyenkola olwaleero ekigenda okunnyamba mu myaka egijja 5, 10, 20 either nzikiriza neŋŋamba nti omanyi nze life yange ngenda kugikola ntya ngenda ku maybe ngenda kubeerawo nga nkola oba ngamba kuno okukola okw'amaanyi ngenda kukolako okumala emyaka gyange 20 naye emyaka egiddako after 20 njagala kunyumirwa oba si ekyo nsobola n'okugamba nti njagala nnyumirwe kati egiddako ne bwe mbonaabona ekyo nakyo kisoboka. So America ekintu ekimu ku byetuwa etuwa chance eyo okuba nti nsobola okukola kyenjagala nsobola okuba kyenjagala
etuwa chance okuba nti tulina raw materials zetusobola okukozesa ezitwetoolodde naye ate neetuwa obutono bwa time nti time etuddukako mangu before you know it ng'egenze kati kitegeeza nti nteekeddwa okubaako ne byenkola nteekeddwa okumanya engeri y'okuhandolingamu time eyo obutanzirukako naye ekyo nga nkikola ntya very important nsobola ntya okumakinga time nti time tegenda kunzirukako kubanga time gye nnina ntono emyaka gye nnina bwe ngattako emyaka 2 egijja ngenda kuba muzeyi amaanyi ge nnina kati gagenda kuba gakendedde naye nkugambye mwejo 2 kati olwedde ogumu guuguno gugudde n'ogujja bwe gutyo ogenda oggwa n'ogujja gugwe nagamba bw'obanga oyagala okitegeera gwe sooka otunule eddira owajja mu Amerika ne bw'oba wajja mu Apple omwaka guno mu Amerika nkukakasa nti Apple omulala anaatera okutuuka era omwaka onootera okugumala so kati until you realize nti time teri ku ludda lwaffe n'otandika okubaako n'ebintu eby'enjawulo by'osalawo tugenda kufuuka baddu mu kkola naye osobola okufuuka omuddu olwaleero n'okola strategy eneekuyamba kumakinga sure nti mu bbanga eriddako ogenda kubeera better than bw'oli kati osobola okugamba nti umanyi nti mu 2025 nali nyambye kino ne kino bye ngenda okukola naye ndaba 25 endeka kati neetaaga okuddamu okusikeeringa neetaaga okuddamu okutuula okumanya kiki kye nnina okukola 2026 yo ereme kumbeerera nga 2025 bwebadde naye ekyo tolina kukirinza 2026 olina kitandika kati ensonga lwaki ekibuuzo kyange kyentandikiddeko kibuuza are you ready for 2026 oba era egenda kukwata amavumbavumba kukunye ekwanike so tuyina essaawa mu bulamu bwaffe mu lunaku essaawa 24 naye ntera okugamba mikwano gyange nti kwezi essaawa 24 tulinako essaawa kyenkana nga 8 tulinako essaawa nga 8 so out of 24 tulinako essaawa 8 nga tewali kyokola kitegeeza nti osigazza essaawa zibameka 16 kati muzina essaawa 16 mulimu okuwaayo mukama obudde mulimu okuwaayo famire obudde mulimu okuwaayo emikwano obudde mulimu okuwaayo omulimu obudde mulimu ebintu bingi nnyo ebikulindiridde okubiwa obudde mu tayimu eyo entono ey'essaawa 16 kati kyova olaba ate nti olumu ogenda okukola n'ogamba nti naye omanyi nti nkola $25 omulimu gunsasula bulungi $25 $25 sente ennungi e Uganda bwemba Uganda ezo ziba $8 mmeka 8,700 awemu kyovula abantu tuba twagala nnyo okujja mu America because bw'ogamba omuntu nti nze buli ssaawa yange baginsasula $8,700 omuntu agamba eyo gye njagala okuba
naye ate zino $25 bwe nkola 40 hours ezo mba ndi mu ssente meka? Mba ndi mu $100. Singa nkola ewiiki 4 ezo zibeera 4,000 ekyamazima ezigenda kummala. $1,000 ng'obeera mu America naddala ng'obeera mu Massachusetts oba olimba tezisobola kumala. Naye nno ye ali e Uganda agamba nti omuyaya akola 4,000 omwezi ze miliyoni meka 14. Abaana bakola sente. Naye nze naawe tukimanyi nti ezo miliyoni 14 ye zalowooza gwe tezikumala. Kyeva ogamba nti omanyi essaawa zange zino ziri 8 olunaku. Noga nti essaawa zino kati nina okufuna omulimu ogwokubiri. Kati omulimu ogwokubiri gugenda kukola ki? Omulimu ogwokubiri singa nagwo nfuna $. Ebiseera nno ebisinga omuntu bw'aba afuna zino kizibu nnyo okufuna omulimu omulala ng'era ze gumuwa. Ojja kwekanga ng'ogamba ne bwe nfunayo ogumpaayo $16 wake nagwo ne ngukolako essaawa zange kale 20 oba kale 4. $16 bwe baba bakupa $4 lwe 640. Omwezi ze 2,560. Kitegeeza mu mirimu 2 omaze nga omaliriza oli mu 6,560. Mirimu 2 $6,560 sente nnyingi. Ku standard yaffe ne ku standard gye tulina okubaako zino sente entono. Ngenda kubuulira lwaki. $6,560 omwezi. Kati wano nno mbaze nti ofuna 25 ne 16 nga bamaze okuggyako omusolo. Kitegeeza bakuwanga 28 oba 3. N'okola emirimu 2 n'omaliriza n'akakaaga. Naye ku kakaaga kuno bw'oggyako ennyumba ya 2,000. Already kati zeesaze ziri mu 4 nga tonnatandika kintu kirala kyonna ogenze mu 4. Kakati wano oyinako school fees, oyinako emmotoka, oyinako okulya, oyinako. Kati ebiseera ebisinga ensonga lwaki tumaliriza nga mutuufu bino byonna bwe mbijjako tewaliwo sente zisigadde ku sevinga. Era nga Kapalaga bw'ajja n'agamba kati omanyi sevinga $5 ogambira ddala n'omulalu 5 mbijjewa. Biiru zange zonna zimalawo sente. Ate ng'oli mutuufu. Naye enjawulo y'okuba obutuufu bwo nti embeera y'emu ogenda gibeeramu okutuuka lw'onoofa. So kati either olina okubaako n'ekyokola olwaleero otuuke ku myaka 60 nga tokyali mu mbeera eno, oba si ekyogenda gisigalamu eno embeera. Emyaka gitambule butambuzi. Ntera okubuuza mikwano gyange bensanga ekibuuzo nti oyagala kuritayalinga ddi? Ebiseera ebisinga ansi ebeera simanyi. And indeed nange kennyini we baasooka okumbuuza ekibuuzo ekyo nali siyina ansa.
abamu nanga nti mu myaka 5 okuva kati nti okay that's good oyagala retiring mu myaka 5 okuva kati what is your plan? Nze kakati omanyi nze ebintu byange nze ngenda kuddayo e Uganda era bwe naddayo ebintu byange mbitegese bulungi nnyo. Okay, that's good. Bwe bulungi ogenda kuddayo e Uganda ebintu by'obutegese oneetaaganga ssente mmeka buli mwezi? Because ezo zonna parameters bw'otaziseetinga ogenda kigwamu bugwi kikumenye. Kitegeeza olina okusetinga parameters okumanya nti okay bwe ngenda ku retiringa Uganda 60 bwe ngenda ku retiringira Uganda after nga ndi 60 sente mmeka ezimmala. Kati olumu bwe mbuuza ekibuuzo ekyo omuntu aga nti nze neetaaga million 2 nga ndi Uganda zimmala omwezi. Ngamba okay that's good. Era olumu tugamba nze social security yange ejja kummala. Bwe bulungi. Kati nga tutandika okubala nti million 2 olwaleero e Uganda ziyinza kugula ki? Olwaleero million 2 first of all e Uganda zisente mmeka? $5.7. $5.7 tosobola zisevinga naye ate zoyagala okulya nga tokyakola. Oyo logic tagatta. Tosobola zisevinga kati naye ate zogamba nti ze nja okulya nze zijja kuba zimmala. Bw'obanga because jjukira nti bw'onootuuka okujjako ng'ogenda sigala ng'okola. And ekyo tekiri that is not why you came to America. Tewajja kubeera wano ate osigale ng'okola paka lw'olifa. Omukwano gwange yanga nti nze nnyumirwa okukola. Nze nnyumirwa okukola era njagala nkole paka wendifa. Ngamba bwe bulungi munnange. Gwe gw'osoose oyagala obeere ku myaka 9 ng'okyagenda osindika akagaali. Nze life si gye njagala as a person. Njagala mbeere ku myaka egyo nga nsobola okubeera awo n'eŋŋaaka ngendeko ku beach ndabe ku mazzi ngendeko ku I am living, I am retired. Naye ntero bagamba wano nti statistics ziraga nti abantu naddala Abafirika tetugenda ku retiringa. Reason being olwaleero mu community yaffe ey'Abannayuganda mu mwezi guno oguwedde ne guno tuyinza okuba nga tufiiriddwamu abantu nga 8 mu community y'Abannayuganda mu America. Tuyinza okuba nga tufiiriddwamu abantu nga 8 naye kwabo mbuulira percentage y'abantu bameka be bazizaayo e Uganda ne babaziika. Ojja kwesanga nti ku bantu nga 8 abafudde mu community ya Uganda bayinza okuba nga bazizaayo nga 2 bw'aba at least siina bempulidde. Ne bwe baba babazizaayo bayinza okuba bazizaayo nga 2. 6 babaziise wano. Naye nkukakasa nti singa abo 6 wabatuuza n'obaga nti pulaani ey'okuritiringa eri ki? Ojja kwesanga nga bagamba nti nze bwe naatuuka nga ngenda e Uganda nga ndya ku ssente zange. Ojja kwesanga nga eyo ye pulaani yaabwe ey'okuritiringa. Wabula ebintu bizze buzzi ne batuuka ekiseera ne baga nti n'atuuka n'alwala ne bataakirizaako awo n'afa.
niraga kakati bannaye tukoze tutya tuboneebona ate n'omulamba ate kati tugende tuziike wali era ebintu bye byonna ebirala bye yalinga akola ng'alowooza ngenda kuretalinga biki bisigadde eyo oba ani abifaako tetumanyi. So kiki kye nnina okulowooza nze? Nina okulowooza nga tutandika omwaka 2026 nina okutandika okusikeeringa okulowooza mu myaka 2 egijja bwe nnaaba ndi mu myaka 5 life yange egenda kubeera etya, ngenda kukola ki ekyenjawulo, kiki kye ngenda okusinga omuntu eyajja mu America emyaka 2 emabega nga teyafuna mukisa guwuliriza financial education. Bwe mba nkola $6 kiki kye nsobola okwongerako okusevinga, because njagala nkujjukize nti bw'oba okola $6 nga bwe mbadde nkikubalira wano n'oggyako bino byonna n'olemu okusevingako ssente, ebbanga ligenda kutuuka nga tokyasobola kukola $6, omulimu ogusooka ogumu ogenda gutta ogambe bannanga sikyasobola kati kuddayo kukola, ogwo ogute oddeyo osigale ku gumu, kitegeeza odde ku 4,000. Bw'onodda ku 4,000 otuuke ng'ezo hours tokyazisobola ogambe sikyasobola kukola 40 hours odde ku hours 2. Kitegeeza nti life yo yesigadde y'emu naye income egende ng'ekendeera. Yensonga lwaki buli kaseera bwe mbeera wano njogera ku kuzimba financial foundation. Financial foundation soogera ku ya kuzimba lwaleero, ndi kiki kyogenda okubeera nakyo olwaleero. Ffe ekizibu kyaffe kye tuyina nti tulowooza mmere ya leero, kasita olwaleero ndya nga kiwedde. Tuteekeddwa okulowooza ku mmere ey'enkya, kiki kye nnaabeera, nina protection egenda okuntwala nti singa ndwala olwaleero ebbanja lyange ndirowoozaako ntya singa nvaawo olwaleero. Singa ndwala nga sisobola kukola nina emergency fund yenkana ki singa omulimu gunzigwako, then nina investment zenkana ki zenkola ezigenda okuntwala emyaka 2-3 okuva nga nditayalinze. Kubanga abamu bagamba nze bwe naalitalinga njagala kugenda mbeere ku faamu yange. Bwe bulungi, bwe bulungi kati oba okola zimbirayo ddala n'eddwaliro. Zimbirayo ddala n'eddwaliro obenga ne bw'olwala ku faamu yo kwe bakujjanjabira. Oba si kyekyo weetaaga okubaayo ne pulaani esinga faamu. Sigamba nti tobeera na faamu, naye beerayo ne pulaani esinga ku faamu. Beerayo ne pulaani emanya nti tayimu esobola okutuuka n'endwala. Wonna wendi nja kwetaaga ssente. So mu kuzimba financial foundation oyina okujjukira wa wooli olwaleero. Now what is my situation today and what is my situation in the future? What is my situation today and what is my situation in the future? Wa wenjagala okuba mu myaka 2 okuva kati. Wali determined by wa wendi kati olwaleero. Bino ebintu bibiri, imagine financial foundation ekwatagana butereevu ne kye tuyita X-curve concept. Bino singa obitegeera ng'osobola n'obinnyonnyola omuntu gwe tebisobola kukulema. Kyensonga lwaki buli lwenzija wano mbyogerako, si nti nno njagala nnyo byogerako, wabula njagala obitegeere. Bw'otuuka n'obitegeera ng'osobola obinnyonnyola omuntu, kitegeeza osobola obipulaaningisa. Zino tuulu 2. X-curve egamba ki? X-curve etunuulira olwaleero responsibility gy'oyina
because eyo responsibility ebiseera ebisinga ekulemesa okukola bye wandikoze ng'ogyekwasa. N'ogamba omanye ekizibu ebyo byonna byonna mbyagala nina abaana, nina maama wange gwe nina okujjanjaba, ate ng'oli mutuufu oli mutuufu olina okujjanjaba maama wo. That is your responsibility. Omanyi kati ewaffe nze musika, kati ebizibu byonna byonna bitunuulidde nze, kituufu bitunuulidde ggwe, naye bigenda kutunuulira ne bw'onooba oli 60 ne bw'onooba oli 70. Kitegeeza kiki ky'oyagala okukola olwaleero, either okkiriza ebizibu ebyo ne bikumanaginga oba ggwe obimanaginga ne weefisizaayo enfisi to take care of yourself ng'oli myaka 67-80. Oba si ekyo ogenda kulivinga to regret ebizibu ebyakutwalira time ne ssente. Ogenda kubeerawo ng'ofikisinga ebizibu by'abantu abalala, ebibyo bigenda catching up naawe. At that point, unfortunately, ebiseera ebisinga ng'abantu abo abalala bonna bonna bajja kuba nga tebakyaliwo. Bajja kuba nga buli omu kati ali bibye, wabula nga naawe olina okuba ebibyo. Ensonga lwaki tugamba nti eno responsibility curve genda wansi at one point. Nti abaana be walinga olabirira kati baakola ki? Baakula. Era responsibility bakiwandiika bati baakula. Abazadde be walinga olabirira baavaawo. Ab'ekyalo be walinga oweereza kasente baakula baagenda. Kati waliwo kaavu endala eyambuka naawe. Ye kaavu ey'okwerabirira. You. Eno kaavu kati otuuse mu kiseera nga gwe oyina weesigazza wekka. Oli myaka 60, myaka 70 weesigazza. Now, either ogenda fuuka burden otandika okukolima, eno period yeyo kolima. Ogenda fuuka burden otandika okukolimira abaana bo kubanga tebakuyamba, kubanga kale gundi, kale namuyamba, kale mazima, n'atanzijukira, kale. Oba byokola bigenda kukyusa, byokola kati. Ensonga lwaki kava eno wansi, nti ng'okyalina responsibilities zino ennyingi, ate tandika okubaako n'akasente k'otereka akagenda taking a responsibility yo gwe ng'omuntu. Now, eyo between today and your retirement is a journey gy'otambula. Wakati wa leero ne retirement yo lugendo lulamba lw'olina okutambula. So olwaleero bw'obanga oli olina okulowooza, okay, essaawa eno nina responsibilities ez'enjawulo, naye singa nvaawo olwaleero ani asasula amabanja ge nnina? Kubanga nina emmotoka, nina amabanja ag'enjawulo, ani agasasula? Singa nvaawo olwaleero, abaana bange basobola okubeera ne ssente ze zimu nga ze mbaleetera olwaleero ewaka? Basobola okubeera ne ssente ezo? Olwaleero abaana balya bulungi, beebaka bulungi, basoma bulungi. Naye singa sikeesa leero, balya, beebaka, basoma, ani asasula ennyumba mwe basula? Mortgage. Waliwo ggi. Ani asasula ennyumba mwe basula? Singa nvaawo olwaleero, singa sikeesa leero. Singa ndwala bino byonna singa ndwala ani asasula ebbanja lyange ery'emmotoka?
because tuyinza ogamba tukikulu tulowooza nnyo kufa kale tulowooze kulwala because bino bye twogera oba oyagala oba toyagala it's part of life. Ekituleetera obuzibu kwe kulowooza nti no tugenda kuba supernatural, tugenda kufuuka bufuusi plastic. No, tugenda kuyita mu life. So kyokola kati kyekigenda okuyamba okuyita mu life obulungi oba okujejjusa nga tokyalina kyakkola. So singa ndwala olwaleero nga sisobola kweriisa, sisobola kwenaaza, sisobola ani asasula emmotoka? Abantu bange income basigala bagiina singa ndwala? Mortgage eneeyimirira oba renti? Landlord namunnyonnyola nti bambi omwami waawa nti bambi amanyi alwadde kati amaze emyezi 3. Amaze kati emyezi 3 nga mulwadde bambi kamulekemu. Oba ku ssomero abaana bajja kunnyumya nti omanyi dadi munnange yalwala. Kiki ekinaabeerawo mu tayimu eyo? Y'ensonga lwaki kino kyokka ekibeerawo singa leero nfuna obuzibu olina okukiterekerayo ku ssente. Olina okubaako ne ssente z'oteeka wano buli lunaku take care of ekizibu kino singa kigwa. Essente ezo teziba nno nnyingi nnyo, $2 nga 2 ku 3 olunaku. Nogaa nti omanyi singa nvaawo olwaleero oba singa ndwala olwaleero ekyo kankisevingire $2 ku 3 buli lunaku. Kitegeeza bw'oba osevinga $2 omwezi ze $6. Bw'oba osevinga $3 omwezi ze $9. As simple as that. Naye lwaki olwala ne tutandika oyisa akabbo ng'ate wakolanga $25 olunaku, $25 ddala, $25 per hour, ze $25 times 8 ze $2 olunaku. Ddala $2 tosobola kweggyirako $2 mu lunaku. Nogaa nti zino $2 nziwaddeyo singa ndwala olwaleero oba singa nvaawo olwaleero ziyambe abaana bange. Because ebintu byonna byonna bye twejjusa tubyejjusiza bwereere. Tuyina solution. Ekizibu kwe kubeera nti solution yaffe tugirowoozaako nga tumaze kutuuka mu kizibu ekyo. Now, wano singa nteekawo $2 neŋŋamba nti ekimbeerako leero lwonna leero at this time nkitaddeko $2 kireme kuntawaanya. Then kati nsigazza ki? Nsigazza lugendo okuva wano wendi okutuuka wendaga. This is my destiny. Oba oyagala oba toyagala. Destiny yo oyina olugendo gy'olaga ne bw'obanga oli wa myaka 17 kati essaawa eno oyinako gy'olaga. Naye olugendo olwo wakati wa leero ne w'olaga oluteekamu ssente mmeka buli lunaku? As simple as that. Wakati wa leero ne w'olaga oteekawo ssente mmeka buli lunaku? Z'oteekawo buli lunaku ze ziditamininga destiny yo bw'enaabeera. Z'oteeka mu lugendo luno buli lunaku z'osuula mu kabbo buli lunaku ze ziditamininga mmeka z'onaaba nazo wano ng'oritayalinze wano we tuyina wealth. Gwe bw'obanga luno olugendo gwe buli lw'olabanga wano totaddeewo ssente manya eno wakalu.
buli lwolaba nga wano totaddeewo ssente manya eno wakalu. So olina okutegeera ssente mmeka ze nteeka mu lugendo lwange lwe njagala okutambula paka ku retirement. Kati singa ogamba nti okay olugendo olwo nti buli lunaku ku dola zange 2 kanduteekemu $10 ku dola zange 2. Kati enjawulo yaffe weebeera nti wano either omuntu omu agenda ateekawo $10, omulala ateekewo 2, omulala ateekewo 3, ate wabeerewo ne legendi aleme teekawo yadde. Kati enjawulo awo wetugifunira. Bw'oba oteekawo $10 kitegeeza nti omwezi gugenda okuggwako ng'otaddewo $3. Omwaka gugenda okuggwako ng'otaddewo $360 nga gwe wateekawo $10 mu lugendo lwo. Omwaka gugenda okuggwako ng'otaddewo $360, emyaka 10 gigenda okuggwako ng'otaddewo $360,000. Mu myaka 2 gye $7,200. Kiki kyokoze? Olugendo lwa okuva leero paka retirement yo osazeewo n'ogamba nti kandusulemu $10 ku 2 byenkola buli ssaawa. Nze ku 2 byenkola buli lunaku kanzijeko $10 mbisuule mu lugendo olwo. Kubanga nkulayirira nti bw'otalusuulamu era lujja kuba lukalu gy'onoolutuusa. Ate nga ddwe olina oddutambula. Naye bw'ogaa nti naye omanyi nti olugendo olwo lwe luli important n'okusinga ebintu ebirala byonna. Lwaki nduseera? Kifo kye10 kanteekemu $2. No problem. Era ky'ogenda okukola olugendo olwo lw'oteekamu $2 buli lunaku kitegeeza nti omwezi gugenda kuggwako nga $2 zo zifuuse $600. Omwaka gugenda kuggwako nga $2 lw'oteeka mu lugendo olwo zifuuse $7 mmeka? Zifuuse $7,200 mu mwaka. Mu myaka 10 gye $7,200, mu myaka 2 gye $14,000. Kiki kyokoze? Olwo olugendo between today and your retirement olusuddemu $20 buli lunaku ku 2 byokola ng'olutaddemu butesi $20 buli lunaku. Emyaka 2 gigenda kuggwako ng'olutaddemu $14,400. Naye nkugambye ate waliyo legendi nga ye taluteekamu yadde $1. Era naye emyaka 2 gigenda giggweko ng'alina 0 times 12 then times 20 years. Era answer ejja kuba 0. Kyekirungi kya 0. Tekutawaanya mu kubala. Naye oba tomanyi math, gwe multiply by 0 you get 0. Simple. So luno olugendo luno lwe tulina okukolako. Naye tulutandikako ddi okulukolako? Si nkya, si leero, kati. Essente ze tuluteekamu ze zidetermininga ze tunaaba nazo 20 years to come. Now 2025 aweddeko. Singa kino kyenjogerako wakitandika nga January 2025 January 2025 n'ogamba nti buli lunaku ngenda kusuula $20 mu lugendo lwange olwaki? Mu lugendo lwange olwa retirement ngenda dusulamu $20 olwaleero ku $20 buli lunaku. Olwaleero bwe tuba tuli mu
nnaku 365 tubuzaayo meka omwaka okugwako tubuzaayo ennaku 2 so 365 bwe tuwawulako 2 ze ennaku 345 bwe tukubisaamu $2 ze $609 zoba wakasevinga. Kino kyenjogerako. That is the power of what I'm saying. Singa omuntu okitegeera, because ekyo kiri more important than ebintu byonna byonna ebirala bye tulowooza. Nti oyo yatandika ng'ennaku z'omwezi lumu n'asuula $2 ku 2 byakola olunaku. Buli lunaku $2, buli lunaku $2. Olwaleero alina $609. Omwaka gugenda kuggwako ng'alina $7 mu mmeka? Mu 2. Emyaka 10 ng'alina $7,712. Emyaka 2 ng'alina $14,114. Olwo nno tetunnayogera ku investment gy'akoze, wabula twogera ku kintu kimu, okweggyako ssente. Because ekyo kye kisinga okubeera ekizibu kyaffe, okweggyako ssente. Statistics ziraga nti ekisinga okutawaanya abantu naddala abaddugavu is instant, tebayita instant gratification. Instant gratification. Ekisinga okutawaanya abaddugavu. Nina akantu ke nabadde nsoma ndowooza bannakaweereza ku mikwano gyange abamu nga kagamba nti omuntu alina $1,000 ku akawunti ng'avuga emmotoka ya $10,000, n'omuntu alina $10,000 ku akawunti ng'avuga emmotoka ya $1,000, aliwa gwe tulowooza nti mugagga? Ffe abantu ba bulijjo tutunuulira omusajja avuga emmotoka y'Emitwalo 10 tugamba omusajja alina ssente. Musajja alina ssente era nkolerera kubeera ng'oyo. Olaba emmotoka omusajja gy'avuga naye ng'alina $1,000 ku akawunti. Kakati era naffe ne tukolerera ekyo kye tuyita instant gratification, okwekkusa leero. You feel the ego, n'ogamba aha basi. Ne twerabira nti ono omusajja asobola okuba ng'avuga emmotoka ya $1,000 naye ng'alina $10,000 ku akawunti. Eno emmotoka y'Emitwalo 10 n'egenda ng'eserebera paka lw'etuuka ku $1,000 era nga nannyini waayo akyalina $1,000 ku akawunti. Kati eyo y'enjawulo y'abantu abasinga obungi, eyo y'enjawulo yaffe, kye kireetawo enjawulo wakati waffe. So instant gratification yeetulemesa okuleeta kye tuyita delayed gratification oba kye tuyita nti kye tugamba nti nja kunyumirwa edda. Buli lw'okirowoozaako n'ogamba naye ebyenkya byankya. Tulina n'engero ezigamba ebyenkya byankya. Kituufu ebyenkya byankya naye enkya ogenda dutuukamu nga lwa ttabu. Ensonga lwaki tugamba ssente mmeka z'oteeka mu lugendo olwo? Ye excave ge makulu gaayo. Ssente mmeka ze nteeka mu lugendo luno kutuuka eno okulutuusa eno buli lunaku, si buli mwezi wabula buli lunaku. Bwe mba ntuteekamu $3 $3 buli lunaku, omwezi ze $9.
no problem $9 mu mwaka ngenda kuba ntutaddemu $100 $100 mu myaka 2 ngenda kuba ntutaddemu $200 mu 100 gwe naawe osobola okuba nga olugendo lwagala oga nti anze ku bibiri byenkola buli lunaku nti olugendo ngenda luteekamu $3 no problem mu myaka 2 ojja kuba n'emitwalo gye 2 mu 100 era naawe awo ekyo kyojja okuba nga kyosazeewo. So nga tuyingira 2026 njagala tuddeyo otunuulire wekkaanye ogambe ngenda kuzimba ntya financial foundation yange, kiki kye ngenda okukyusa mu bintu bye mbadde nkola mu 2025, embeera yange egenda kutunula etya mu 2026, kiki kye ngenda okukyusa mu bye mbadde nkola. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti ekimu ku byogenda okusooka okutunuulira ogenda ku analyzinga income sources and expenditures z'obadde nazo mu 2025. Ogenda kutunuulira ogambe income yange ebadde etya. Lwaki income nkulu nnyo? Because ne bwe nnaakugamba nti savinga $2 nga mutuufu 2 ago bw'ogajja ku 2 olunaku n'osigaza 180 biiru zo teziggwa, then siina kye njogera. Ne bwe nnaakuyogera n'ensuula ejjembe siina kye njogera. Kitegeeza ekimu ku by'oteekeddwa okufikisinga is your income. Income yo eyimiridde etya? Because bw'oba oyagala $2 ze njogerako giri mitwalo just 14 mu myaka 2, emitwalo 14, ladies and gentlemen, sente ntono nnyo. 20 years from today emitwalo 14 is very little money. Naye nno njogera very little money, oyo ye muntu gweŋŋa nti yeefiiriza $2 malamba olunaku, ze $600 omwezi. Naye nkugambye nti ezo sente ntono nnyo mu myaka 2 egijja, emitwalo 14, sente ntono nnyo zigenda kuba tezikumala. Kitegeeza nti woba osevinga $600 olwaleero tezimala. Kyokka ogenda kwesanga ng'ate nalwo $600 sisobola lusevinga. Naye nkugambye already bw'oba lwosevinga terumala. Kitegeeza ogenda kutuuka ogambe omanyi kati ntuuse ku level nsobola okusevinga $3 olunaku. Now bw'oba mu kakebeko ng'osuula $3 buli lunaku, kitegeeza nti omwezi ogenda kuba ng'osudde $9. Waakiriko $9 omwaka gwe mutwalo 1.8. Era kale mu myaka 2 gye mitwalo 21. Olwo wejjeeko $3 n'ogamba nti buli lunaku neewaddeyo ngenda kusevinga $3 ezo za kapalaga ali 67, ali 70. Anaaba takyasobola kukola, ngenda muwaayo $3 zange 3 buli lunaku. Because kapalaga bwe simutegekera $3 agenda sigala ng'akyalina okukola, akyalina pickinga shift naye ng'ali 70. I don't want that. Kitegeeza nti ngenda kwongera ku ssente ezo, ne bwe mba nzongerako zino ezisigaddewo zimmala okukavaringa biiruzi. But guess what? Emitwalo 21 emyaka 2 egijja, statistics zigamba nti inflation erya sente zo by 3% on average buli mwaka. Era kiba kitegeeza nti mu myaka 2 egijja emitwalo 21 zigenda kuba zizitowa emitwalo 10. Kijja kuba tezimala.
Byenjogera ninga omulalu oba nenjagala okitegeere. Njogera ku muntu ng'asevinga $3 olunaku lwe $9 omwezi emyaka 2 aba asevinze $21 naye value wise $21 mu myaka 2 ejijja zijja kuba zitowe $10,000. Kitegeeze $10,000 zijja kuba tezikumala retiringirako. Yensonga lwaki ne ku $3 olunaku ojja kuvaawo otuuke ku 5 olunaku. Ogaye nti buli lunaku nzijjako $5 ku ssente zenkola nenzisevinga. Naye nno $5 okuzijjako oyinza okuba nga olina okuba nga tokyakola 2 olunaku. Kino kyengaye nti you have to analyze your income. Analyze your income, the income sources and expenditures. You have to analyze your income. Mu mwaka guno nga guggwako kati oyina okutuula mu meeting naawe n'otandika okulowooza ku ssente z'okola noga zimmala kweri. Naye okusobola okutegeera oba zikumala oyina kutunuulira z'osevinga mmeka. Ku ssente zenkola buli lunaku ze bansasula per hour nsobola okuba nga nsevinga $5 olunaku. Because bw'oba osevinga $5 kitegeeza nti buli mwezi osevinga $1 mmeka? $1,500 buli mwezi. $1,500 bw'oba olusevingidde omwaka ze $1 mmeka? $8. Right? Bwe mba sirimbye $8 nga nsevinga $1,500 omwezi ze $5 olunaku. Kitegeeza mu myaka 2 nja kuba nsevinze $36,000. $20 later nja kuba nsevinze $36,000 singa leero buli lunaku lwengenda okola nzijjako $5 nenziteeka wali. Mu myaka 2 nja kuba nsevinze $36,000. Naye nkubuulira amawulire obanga leke mu myaka 2 ejijja $36,000 zijja kuba zitowe $18,000 kati oba 15 zijja kuba tezikumala. Kati omuntu tasevinge wabula omuntu anaaba n'emitwalo 36 then nga zizitowe $15,000 ajja kuba asingira wala eyasevinga $3 ng'alina $14,000 nga zizitowa $7,000. Ajja kuba asingira wala eyasevinga $10 ajja kuba asingira wala ataasevinga. So future yo eyimiriddewo ku muntu ogwo yeggwe. Era ky'ogenda ogikolera kye kisalawo kikyonaabeera. Oyinza okuba nga gwe ogiscalingira ku level ya Uganda nti nze $2,000,000 zimmala, no problem. Naye nze ng'omuntu nandyagadde okubeera e Uganda nga nfuna $10,000,000 oba 2 omwezi. Ye life gye njagala okubaamu. Saagala kubeera mu life nga nfuna ssente ezisinga ku ezo. Nga nfuna ssente ntono ku ezo. Simply because ndi Uganda ewateetaaga ssente nnyingi. Njagala mbeere Uganda nga level gye ndiko ye level omuntu ali mu America gy'alivinga. Kitegeeza will live a comfortable life. Personally, eyo kyekyo kyandeeta mu America. Nze ekyo kye ntunuulira. Ezo ze ssente ze njagala. Kitegeeza 5 tegammala. Nina okubaako ne ssente ze nsevinga more than 5.
naye okusobola okubituukako ebyo byonna nina okusooka ku analyzinga income yange kiki ekigyongeddeko. Omwaka guno ku mulimu bwe baba bannyongeza 70 cents amazima ga Katonda mu ggulu tewali kye kigenda kyusa mu savingi yange. Bwe baba nga bannyongeza nti omwaka guweddeko nti tukuyise tukola analysis bannange we bali okuba mukozi mulungi nti tukwongeza 25 cents per hour. Kitegeeza nti okukola extra dollar nina okukola hour 4 to make an extra dollar. Kati natuuka ddi mu level nga nsobola savinga $5 omwezi olunaku nga nina kusooka kukola hour 4 endala okusobola okufunayo extra $1. Kati ffe kye tubeera ekizibu kyaffe kiri kimu nti we get so comfortable with the job. We get so comfortable n'omulimu gwo n'ogamba omulimu gwange guno omanyi naakagumalako emyaka 10 omanyi gulina benefits otyo omanyi omulimu guno ebbanga lyenkoledde nina benefit zengufunako nnyingi saagala guvaako. Benefit namunagaani benefit za sente mmeka ezo ezigenda okweyongera ku ssente z'onooba nazo ng'oritayarinze. You have a chance okwongera ku income yo ng'oli mu America. That's why njagala ng'omwaka gugwako otuule analyze your income. Otuule ogambe nti bwe nsigala nga nkola eno income emmazaako n'entuuka ekiseera nga nsobola savinga $5 olunaku. Identify and categorize all sources of income to understand financial inflows clearly. Tandika okwegejenga ogambe zino sente tezimmala guno mulimu ngenda gutta. Don't fear okuta omulimu. Nzijukira bwe natandika okusoma bwe nategeera financial education nagenda mu event yali eyo Florida ne njogera n'omukyala n'angamba akola $1 million omwaka. Gwe mulundi gwange ogwali gusoose okwogerako ne millionaire mu bulamu. Millionaire atali we Uganda. Uganda ffenna tuli ba millionaire. Kasoba ng'oli mu America oli millionaire. Kati osobola osigala awo naye nze si we njagala osigala. Naye nayogera n'omukyalo oyo n'aŋŋamba nti akola $1 million omwaka. Ne mubuuza nti kyekutwalidde ebbanga ki okukituukako. N'aŋŋamba nti nakakolere omulimu guno emyaka 26. Ne ŋŋamba emyaka 26 omukazi ono akola $1 million plus. Ne ntandika now I analyzed my income. Ne ŋŋamba okay, singa nsigala nkola byenkola nensigala nga nfuna income gye nfuna mu myaka 26 ejijja naaba nkola $1 million ng'omukazi ono. Again kiddayo ku ki analyzing. Natuula mu meeting nzekka ne ŋŋamba nti omukazi aŋŋambye emyaka 26 akola $1 million
what will my next 26 years look like? Bwembanga nkyakola Uber nenfuna $3 mu lunaku nensanyuka neŋŋamba ho leero kawuba kakutte ng'amazima nga Katonda mugulu kawuba ne bwe kakwata buli lunaku ennaku 3 ze $9 omwaka mba nkoze 10,000 nga kawuba kakutte nnyo buli lunaku ekitasoboka kubanga navuga Uber ekitasoboka naye kati tukitwale nti kisobose kawuba ne kakwata nnyo buli lunaku nenkola $3 buli lunaku omwaka gugenda kuggwako nga nkoze $9 brother omwezi gugenda kuggwako nga nkoze $9 omwaka gugweko nga nkoze $10,000 ng'omugongo gunnuma. Kitegeeza mu myaka 26 gw'olowooza nti bwe nsigala nvuga Uber n'abantuusa omukazi oyo akola miliyoni omwaka? The simple answer to me was no. Kikyanzija mu Uber. Because answer yange yagamba nti mu myaka 26 ekisooka bwe ntunuulira technology emmotoka zigenda kweyongera nga zeevuga zokka. Ningamba osirinawo future. Nentunuulira omulimu gwe nali nkola nga gumpa akasente ngwagala gulina overtime. Nengamba naye mulimu guno supervisor wange ankulira ku mulimu akola sente $28 an hour. Kitegeeza bwe mutuuka ngenda kukola $28 an hour. Bwe nkola 40 hours ze $100 omwezi 1,100. Ne bwe ngamba nti omulimu ngusulako nkola essaawa 16 ekitasoboka. Naye tugambe nti nkola essaawa 10 nkola kale 12 hours omunana n'ennya eza overtime $28 times 1.5, right? Ze $42. $42 times actually si 42 $28 essaawa 4 ze $1,110. Okay, 1,112. Then ne $2 ne hours 2 nga nkola meka nga nkola 28 times 1.5 times 20 ze $804. Kitegeeza mba ngenda kwongerako $804 plus ze $1,900 ze mba nfunye mu wiiki. $1,900 ewiiki 4 ze $7 ekyamazima mba siita. $7 olwo mbaze nkola overtime nkola 12 hours a week olunaku mba siita. That is what we call analysis ya income. Olina okukola analysis ya income yo ng'omwaka kati nga guggwako kati tuulamu wekka ogambe nti omanyi zino sente tezimmala. That's what I did in 2021. Natuula nzekka mu meeting mu August 2021 neŋŋamba bwe nsigala nga nkola guno omulimu ezo sente tezimmala. Mulimu nenguvaako nga sirina mulala. Nga sirina mulala neŋŋamba kati ogwo omulimu ngumaze. Neŋŋamba mukama wange natuuka leeti nannyombesa ne mpulira obusungu ne mugamba muzeeyi ngenda kumaliriza eno wiiki okukola. Naŋŋamba nti atufaayo tolinda wiiki nkugobye kati konze kale.
omwezi gw'omunaana 2021 lwe lunaku lwe nasembayo okufuna paycheck mu America eyaddakutu lwe lunaku lwe nasembayo 2021 August mukama wange yangoba nga muwadde wiiki yenanga nti nkugobye kati. Now ezo decisions ziri very risky, zitiisa okuzikola, but the decisions weetaaga okukola mu bulamu. Oba si ekyo ogenda living average life. Waliyo omuntu nga yaga nti nze njagala living average life nti nina akayumba kange, ninawo kafaamu kange akavaamu ettooke, nina akamotoka kange kalimu amafuta, njagala miliyoni 2. Gwe sikuyinaako buzibu. Naye njagala kutegeeza nti ebyo ne bwe wandisigadde e Uganda oba oli awo wandibisobodde. Naye bw'oba nga wajja mu America nga era eyo yekyali endowooza yo, nze ndowooza nti wandibadde ogikyusa kubanga wajja mu land of opportunities. So ng'omwaka guggwako tuula wansi, analyze your income ogambe okay 2026 kiki enjagala guno omulimu ngulese gukoma 2025 kubanga tegugenda kungattako bwe baba nga bannyongeza ng'ekinene nnyo kye bannyongeza $1 naawa. Mbadde ku 25 banziziza ku 26 kitegeeza mu ssaawa 8 neeyongeddeko just $8, kitegeeza mu wiiki neeyongeddeko $32, kitegeeza mu mwaka neeyongeddeko rather mu mwezi neeyongeddeko $128, kitegeeza mu mwaka neeyongeddeko $1,500. Ekyo kye tuyita analysis kyenjagala buli muntu akole, because gw'osanyuse nti bakwongeza $1 ku mulimu, naye tandika ogikubamu ogambe naye lino $1 gye bannyongezeemu etegeeza ki? $1 emu kitegeeza nti onookola essaawa 8 ze $8 ze bakwongeza. Mu ssaawa 4 mu wiiki buli lunaku nga bakwongeza $8, ewiiki ey'ennaku 5 ze $1 mmeka ze bakwongeza? $4. Bwe tukubisaamu emirundi wiiki 4 ze $160. Bwe tukubisaamu ogwo gwe mwezi, omwezi bakwongeza $160. Omwaka bakwongeza $1,920 omwaka inafuuluya. So analyze your income ng'omwaka tegunnaggwako, tandika okulowooza ogambe nno guno omulimu sigenda gwewangalirako, nina okusala empende ey'oguvaako. Totya kuriskinga genda mulimu mulala, Katonda alina ekintu ekiri beta kye yakutegekera, naye just comfort zone yetusiba awantu. Olaba nga gwe bw'onoova ku ogwo omulimu ogenda kufa. Tofa, nkukakasa. Nze nava ku mulimu n'omulala nenguvaako n'omulala nenguvaako ne mba nga sirina mulimu, nensigala awo nga naye kye ŋŋambye omukazi aŋŋambye mu myaka 26 akola $1 million ŋŋenda gikola mu America. Oba ntya kasita ntegedde kyakola ŋŋenda kikola ngifune. That's my mindset. Yengeri nze gye ndowooza. So I analyze my income. Sinnatuuka we njagala, but my mindset etunula gye ndaga. Then kyekirala ky'ogenda okukola
Track your expenditure patterns. Esente zenspendinga mu mwaka guno zibadde zitya, omwaka guno expenditure zange zibadde zitya. Ekyo tugenda kikola owiiki ejja, tutandike tracking expenditure patterns zo. Otuule wekka ogambe okay, okuva January spendinze sente mmeka, nzispendinze wa. Bino byonna bituyamba ki? Bituyamba okuscalinga 2026 eri better. Because buli lwesibeera financially stable, then nkolerera bwereere. Then ngenda kusigala nga strugglinga all throughout my life. Ngenda kuvaawo n'abaana bange basikire strugglinga. So either nsalawo neŋŋamba nti abaana bange tebalina kusikira strugglinga, bagenda sikira bugagga, bagenda kusikira kweyongera mu maaso, oba nze nsigala ku level y'emu gye ndiko. So I want us to review the financial outcomes of 2025. Ye omwezi guno gwonna kye tugenda okuba nga twogerako mu December paka lwe gunaggwako. Because njagala omuntu ajje wano agambe nti 2026 embeeredde bulungi kubanga nateekako Zoom n'empuliriza Kapalaga. Kale oyinza obutanjogera linnya naye oyinza ogenda nawuliza akasajja somewhere. So next week tugenda kutunuulira tracking your expenditure patterns. Then ekirala ky'olina okukola, identify financial strengths and weaknesses. Wawe nina strength ennene mu finances zange, wawe nina weakness. Wawe neetaaga okubaako ne kyenkola okuyimprovinga, kiki kye nnina okumaintaininga. Ebyo byonna tugenda biyitamu. That is how we are going to build a strong 2026. 2026 is a year of action, ladies and gentlemen. Mukama Katonda bw'anaaba atuwadde obulamu, 2026 gugenda kubeera mwaka gwa kola. Ngenda kusaba obeere ku Zoom nga kye tugamba okikola so si kukirowoozaako. Because bw'ona okirowoozaako ne 2026 ejja kgenda tuyingire 2027 ng'era oli bw'otyo. Ne 2027 egende oyingire 2028, 2030, 40, 50 okaddiwe. Kakati mu 50 ffe tugambe nti munnaye nze nayerumyanga bye nabagambanga mulaba result. Kati waliwo essaawa eno abagaa nti gwe nga toli mugagga. Kati munnaye bw'ona olinda nze ngaggawale. Kikulidde. Kubanga essaawa eno bye nkugamba bye ndi mu kukola. Saabikola dda emabega nti mbigamba nabikola. Mbigamba ndi mu bikola. Kitegeeza time ejja tuuka nkugambe olaba kye nagamba nga nze kino kye nakola. Kati time eyo bw'onooba nga ate gy'otandika it will be very late. So don't wait for me. Kugamba gwe Kapalaga oyogera wano naye oli mwavu munnaffe ndi mwavu munnammwe kituufu. Naye bye njogera bye ndi mu kukola. Era mmanyi nti Mukama bw'anaaba ampadde obulamu ngenda kutuuka ekiseera maybe 10 years from today, maybe 20 years, maybe 30 years, I don't know. Naye ntuuke mbeere wano mbagaye nti nga bwe nabagamba emyaka 2 emabega wano wentuuse. Kakati gw'ogambe kale 2025 nzijukirako kagayi nateekako TikTok awo n'enkalaba nga koogera ebyo. Kalabe. Era nze nja salayo kano nkateeke wano eno. Omanyi kano akantu ke bagamba ku TikTok mbuno a few moments later.
kati njasalayo a few moment later nga ngamba eno yali Desemba nga 11/2025 bino bye nagamba kati tuli mu 2045 oba mu 10 whichever wano wentuuse kati gwe bw'oba walinda nze mmale okugaggawala awo we wali obuzibu. So omulimu gwe neewa nja kugukola gwa kubuulira kye ndi mu kukola. Anaayagala ajja kikola, ate ayagale sikuyinaako nnyo buzibu. Sikuyinaako nnyo buzibu ate ayagale. Tujja kubeerawo tutuuke tugambe okay. Kiri kitya. Maybe abamu ajja kunkyawa agamba kasajja ako kaalina lugezigezi nga keeyogeza konna kabeera okwo ku TikTok ne ku Zoom ne ku Facebook ne keeyogeza. Nze kye mmanyi nti nkubuulira kye ndi mu kukola. Don't wait for me to be rich because then it will be very late for you to start. Bino bye nkugamba bi applyinga nange era buli lwe mbikugamba kinyambako nange okwejjukiza ne ngamba natandikira ku $10 ne nnyingira 2 ndi mu 3 awo. Ndi mu 3 awo naye njagala ntuuke mu 5 olunaku nsobola osevinga $5 olunaku. Buli lunaku nkirowoozaako nze njagala ntuuke nga nsobola osevinga $5 olunaku nga nzisevinze busevinze. Eyo ye level gye ngoba. Temanyi nja gituukako nga nsevinga $5 olunaku kitegeeza nti mu mwezi nsevinga $1.5 nga mu mwaka guggwako nga nsevinze $14,000 gwe tomanyi. Eyo time manyi Mukama ajja kunnyamba ngituukeko era nja kujja magaiti neyimbirayo akayimba negendere mu studio nekubirayo akayimba ambe nabagamba bannange nga muwoza gwe nga toli mugagga naye otugamba. So banyawe ne basebo kikyatuteesawo omusomo guno okwejjukiza nga nange bwe nejjukiza wawe nnina okuba kiki nnina okukola nga naawe bwe nkugamba kiki kye tulina okukolera awamu because nze ndowooza nti singa ffenna buli omu asevinga kale $3 mu myaka 3 egijja oba 2 nga buli muntu asevinze $3 ze $9 omwezi ze $1,800 omwaka mu myaka 2 egijja nga buli muntu alina $21,000 tugenda kunyumirwa. Ng'otuulawo kaawo n'oŋŋamba nti omanyi muganda wange ekintu kino wakyogera naye nkiraba ku akawunti kange nkalaba katambula because nkugamba $21,000 naye ate sigamba ziteeka ku akawunti nkugamba ate ziinvestinga but nga tonnatuuka ku investinga zo ziyinawo zogenda okuinvestinga. Ensonga lwaki nkugamba nti $10 kale olunaku oba otandikira ogaye 10 eryo ndisobola buli lunaku kandisuule omala olinnyo ogende ku 2 omala olinnyo ogende ku 3 nange kye ndi mu kukola essaawa eno. Nyinza okuba kati ntuuse nno mu 5 ssebo naye si kyangu ekyo nkikubuulira naye with discipline nkitunuulira nga okay ngenda. So anyway njagala kulaba questions bw'aba waliwo alina ekibuuzo kyambuuza
manyi ku TikTok kubaddeko ebibuuzo bingi nnyo ebimu osimayo babyayisewo bankyasobola obbiraba naye ngezagezaako okubiyitaayitamu bw'wabaawo alina ekibuuzo kyambuuza wano ku Zoom osobola okwanmutinga n'ombuuza naye wano ku TikTok ndaba waliwo questions obwedde eziyitawo zendaba simayo bankyasobola oziraba kati ndaba what do you think about real estate? Joy yambuuziza nti ki kyendowooza ku real estate. Again, it comes back to ki kyenjagala okuba mu myaka 2 egijja. Bwe mbanga nina ennyumba yange mu myaka 2 egijja, definitely egenda kuba ne more money, egenda kubeera ne value esinga gy'erina kati. Kitegeeza bwe mbanga nze nsazeewo kugamba nti njagala kuteeka ssente zange mu real estate, no problem. Ekisinga obukulu kubaako ne kyenkola. Kyekisinga obukulu mwami Jo. Okubaako ne kyenkola ne ŋŋamba okay kino nkikoze. Then kiki ekiddako okudiiringa n'ebijja n'ebyo bye nkoze real estate. Nsobola ntya okumakinga sure nti singa ekyaliwo mu 208 kiddamu. Mu 208 abantu bafiirwa ennyumba, waliwo kye bayita credit crunch. Abantu ne bafiirwa ennyumba nnyingi nnyo. Kati nina kumanya ekyo singa kiddamu nkiyitako ntya. But omuntu yenna yenna alina ennyumba olwaleero definitely mu myaka 2 agenda kuba ne more money than atalina kyakoze olwaleero. Mwami Nfalibo agambye mpulira ne wabeerawo Simon just agambye Kapalaga simanyi kandabe waliwo bannange togobanga omulimu nga tonnafuna mulala concrete. Of course togoba mulimu nga tonnafuna mulala. Kyengambye nti omulimu gubeereko naye ng'omanyi nti guno nedda. That's why we are otuula wekka mu meeting mu 2025 olwo bino byogedde nga 11 mu mwezi ogw'E12 olina omwezi mulamba okulowooza ki ekiddako. Sigamba nti va ku mulimu kati essaawa eno yadde nze nakikola. Era embeera gye nayitamu yali nzibu nnyo nti sijaagaliza muntu y'ensonga lwaki sikiwaako advice. Wabula nze nakikola. Naye era nange sigamba nti nali sirina mulimu. Nali nina omulimu ogwa finance naye just nga simanyi kyakola ndi mu kuyiga buyizi wabula ne ŋŋamba nze emirimu ngirese kino kye njagala. So concrete nzikiriziganya naawe. Yita mwangu ddia ngenda kuvuga shift but I love your wise analysis. Canada Bay webale nnyo Canada Bay genda ovuge shift kati. Lubega Godfrey agambye Sebo Kapalaga ofunayo radio ebweru kikokola. Radio yeeno wuliriza byenjogera. Alvarez nagamba thanks for teaching naye mama implementation nzibu. Ekyo kituufu nnyo Alfez kyogamba implementation y'ebintu byenjogera nzibu. Y'ensonga lwaki sigamba ntandikira ku 5 nkugamba tandikira ku $10. Tandikira n'ewatono. Bw'onootandikira n'ewatono ogenda kutuuka nga ogenda weeyongerako ogenda omera noga nti omanyi kati 10 eryo ndisonze ekimala ndaba ndisobola kati lwaki songeramu nentuuka ku 15 nazo ogenda okutuuka nga noga kati kanyongeremu ntuuke ku 2 kati kanyongeremu ngende ku 3 kati kanyongeremu jjiya. Ekisinga obubi butabaako nakyokola because watya implementation. Mwami Alvaz Precious agamba gwe tezikumala but nze zimmala ndoza nina sente ze nade ngamba nti zimmala manya nti tezimmala yagamba zimmala anti buli omu alina kyayagala okubeera nga akuze. I have a difficulty in decision making.
era Alves Alves agamba nti alina obuzibu mu kukola decision. Ekyo tukiyita procrastination. Ekizibu kyaffe ekisinga kyekyo. Tekiri kugoweka Alavaz. Ekyo kyekizibu kyaffe ekisinga okugamba kino kirungi byayogera birungi naye mbitandise ntya. Kati before you know it ng'omwaka gugudde omulala. Now, tandika leero. Bw'oba olina obuzibu mu making a decision, gikolerewo essaawa eyo. Tolinda nti nja kitandika enkya. Gwe kikole leero. N'enkya ogambe nti kankikole. Don't procrastinate. Buli lwo procrastinating nga tokola kintu. So, Alvaz, buli kyowulira kye njogeddeko bw'olaba nga kikolera kitandike leero. Don't wait for tomorrow. Tandika olwaleero, genda ku banka, genda ku mulimu gy'okola bagambe tinjagala munzijengako $10 muziteeke kwena account endala. Bazaawule. Because buli lw'obeera nazo wamu biru ezijja ogenda nga kyekyo. Mu nsi yonna, mu America naddala, n'ensi yonna, essente zonna z'olina zikumala. Zisobola okuyisa mu lunaku n'ota. So kati jjako essente ogambe nti zino zo bazinzijjeko nga sinnazikozesa. Gende wa HRO omugaye nti jjako $10 buli lwe bansasula. Let's say $3. Tugambe bakusasula bi-weekly $15 ogambe $15 njagala oziteekenga ku account eno. Bazikuggyeko. Buli lwe bazikuggyako kitegeeza togenda kukola ki? Kuzikozesa. Kati w'onoomala ekiseera ng'oddayo ng'ogamba kati muggyeko $2. Muggyeko $3. Kati mba muteeka mu account eno. Kati account eyo bwe tutandika ebya investment gy'oba owaayo. Ekyo kijja kuyamba mu kizibu kya kola decision. Alfred angambye kaddemu kali simanyi oba kaliwa k'ogamba. Ate ffe ab'e Uganda byamukama General Adway. Ab'e Uganda mukole nga bwe ŋŋambye. Mukole nga bwe ŋŋambye byenjogera cutting across. So gwe bw'oba ompuliriza just tuula wansi ng'omwaka guno tegunnaggwako otandike okwescalinga. Enfuna yange eyimiridde etya, kiki ensobola okukyusa. Precious agambye expenditure esinga okunnema wiiki ejja tujja gikwatako. Okay. Discipline is still hard for me. Future bw'agambye discipline kye kisinga okubeera kizibu kya buli muntu, trust me. Naye it is a step every single day. Olugendo lwonna lutandika n'ekigere ekisooka. Buli lw'otatandika na kigere kisooka tosobola genda mu lugendo. How do I survive without a job? I feel like quitting my job. Start thinking about the future. Tandika okulowooza ki kye ngenda okukola. Kitandika osigala ku mulimu gwo naye ng'obwongo bulowooza what next. Ekizibu ekiffe kye tutebeera nakyo kulowooza ku mulimu n'otuula ku mulimu n'ogulowooleza nga si gugwo. N'oteekako obwongo bwo bwonna nga si gugwo. Ne mukama wo n'agamba omwana oyo akola kituufu, kola nnyo, sigamba ntokola. Nebeera ku mulimu ng'ogulowoozaako nti guno si gwe mulimu gwange, wano si bwe njagala. So time esinga obungi gimale nga physically w'oli mu kukola, but mentally ng'olowooza ku ki ky'ozzaako. Simon Emmanuel agambye tokubye nnyo. Jumix n'agamba okomawo ddi e Kampala nga mumaze okulonda Kyagulanyi. Sitemanonilimaniti Michael Wagwan. Steve agambe Kapalaga, we miss you Wolokoso. How can we implement this for we abali mu UAE? Abali mu UAE nkugambye byenjogedde nawe era still by'oba okola. Olaba ng'omulimu gw'oliko tegukumazaako, tandika ng'omwezi tegunnaggwako kulowooza ki kye ngenda okukola ekirala. Just joined. Where did you say we invest the $10 on a daily? Pa international ekyo nja kyogerako later.
kati essaawa eno njogedde ku kyasooka ku making sure nti osobola ozeggyako then ekyokuinvestinga either inbox oba bulinda wenaddamu okyogerako ka international kabulaza gye baleko muganda wange long time moze kaida future can you help me come to America nedda simanyi tulina omujuni kapalaga please use English I normally use English on Fridays but not tomorrow because tomorrow nja kuba meeting maybe next weekend next Friday for us who are in UAE how can we implement these saving schemes in Kugambye Chikuzemu now if someone is making 30 millions in Uganda and he has a debt with the bank of 100 million how do you advise him kakati ekyo nja kyogerako kiwandike mu comment ku TikTok bwe najjukira nja kikolako video esigaleyo ogigoberere to pay the loan off or he can be paying monthly and do other things nga wenkugambye ekyoba okola Jaja Kapalaga oye uncle put my photo uncle frame my photo sikitegedde Jaja Kapalaga ffe tuli eno batuyigiriza Lunyankole nange nammwe mwesiimye okay simanyi oba waliwo alina question wano otherwise njagala kufuna Nora waliwo omukyago bayita Nora N unmuting ombuuzeeko ogwe bayita Beth nambalirwa nawe unmuting ombuuzeeko Semwanga Godfrey nawe unmuting ombuuzeeko kansooke nfuna abo Nora N Nora N gy'oli Gyendi ssebo. oli otya eyo munnange Ndi bulungi ssebo. oliwa Ndi California. oli California ani akuyise wano Mary. okay webale kubeerako olina kansubira olina kyoyizeeyo olwaleero bye twogedde oba neeyogeza nnyo manyi neeyogeza nga olwanobako Thank you. wanje Nina byenjize bingi webale nnyo. olina byoyize bingi bwe bulungi munnange ki kyogenda otandikirako mu byoyize To think, okulowooza, okay and look into my finances ndabe ki kye nnyinza okukola. okay Nina byakolako naye I'm just gezaako to find out what to do next, to do better. Yeah. okay bwe bulungi ndowooza okujjako wano kiyinza okuba nga kikuyambako ku direction of where you are supposed to go Yes sebo. wonderful kati ojja kukwatagana ne Mary mujja kukolayo one on one then musikeeringe olabe ki kyosobola okwongera mu byokola Yes sebo. webale kubeerako Thank you. okay nkyala Betty nambalirwa Wanje ssebo. oli otya eyo Ndi bulungi ssebo. Wazzigwe ssebo. ndi bulungi nange oli wadde nambalirwa Ndi California. naawe oli California okay ani akuinvite nze wano Lydia Nancha. okay kiki kyoyizeeyo olwaleero Nze njize like saving on a daily basis. Oluusi kinzibuwalira because problem nje nina oluusi ebintu ebiba urgent I tend to spend before I save. Emotional spending naye kati njize kuba persistent n'okuba nti sente olujja kugamba kiba better okuzitoolako immediately ekyo kyenjize okuzitoolako immediately put some aside then ebirala nembiloozaako oluvannyuma and also
okulowooza mu future, sente meka, ekyo nno kirowoozo ky'amaanyi kuba future tetera girowooza nnyo. Obeera ogamba, nkyaliwo. But okutunula mu future n'ogamba, because 20 years are going to come anyway, 10 years, 15 years. Naye osavinze, sente z'osavinze zinaakumala. Ekyo kirowoozo it has stayed with me. Okay, good. So ndowooza Lydia yakoze bulungi okuyita olwaleero. Yes, ssebo. Ayinza okuba wadde ng'akuyita nga tojja. Oluusi sisobola kujja, naye ate oluusi waliwo neerabira. Naye leero waŋŋambye, omanyi oluusi neerabira. Sometimes okola n'okuba nti ogenda okulaba nga weerabidde ng'ate essaawa egenze. But today, I'm sending the message. The moment I saw it, I have to log on this time. Okay, wonderful. So kakati kwatagana naye era mukoleyo ne one-on-one, then ne ku misomo oleme kuddamu gimeesinga, nja kuyamba okulowooza ku direction gy'olina okuteekenga. Yes, that's right. Okay. Ate weebale nnyo okutuweereza. Weewaawo. Kale, weebale nnyo. Mwami Ssemwanga Godfrey. Wangi ssebo. Ssebo oli bulungi? Mbadde bulungi ssebo. Osulayo otya ssebo? Weewale nnyo omusomo gw'otuwa. Weewaawo. Texas. Ssebo. Lwaleero nkukozeemu omulimu? Ssebo. Amiina. Gw'amaanyi. Kiki osinze okuggyayo? Kyenza okuggyayo nti future yonna gy'oba olowoozaako ogikola kati, tojja gikola in future. Yonna kubanga ogikolako kati oba nga wagitandikako dda ogikolako. Tojja gisobola gikolako mu future. Okay. Yes, bo. Kale, weebale nnyo mwami Ssemwanga. Nze nkuyise. Yes, bo. Weebale okumpuliriza ssebo n'ojja. Kale ssebo. Mbere nandigaye gwasinze yampisa. Okay. Kale. Waliwo Anete. Anete. Wa omuntu gwe bayita Anete. Osooka unmutinga n'otubuuzaako. Oba ogamba nze Michael? Gwe Anete. Okay, tubuuzeeko kale Anete. Yeah, kakati waliwo yabuuza ekibuuzo about real estate. Nze mind yange erobedde awo kubanga ndowooza buli muntu alina ekirowoozo kya real estate ng'akigeraageranya ne investment zino z'otusomesa. Ndowooza ajja kuddayo ku kiri ekibuuzo ky'osiiba otugamba nti gwe ggooli eri ki? Kubanga waliwo ajja okulowooza kaŋŋamba okugula ennyumba nga ye yaakusulamu, omulala agule ya business. Nze ndowooza nti abantu abo ababiri buli omu alina okwekuba mu ttooki n'agamba nti okusinziira ku returns ze ngenda okufuna mu nnyumba eno gye nguze, bwe investinga ssente ezo mu policy n'okuzirekayo mu real estate wa wenfunira over time. Ndowooza ansi ejja kuvaawo kwaba already abali mu real estate oba abagirowoozaako. But the earlier you get information ku side zombi, you know, that would be your greatest savior moving forward. Definitely. Yeah. Okay, weebale nnyo. I think olunaku olumu era tujja kwogerako ku bintu ebyo bibiri. Tubicomparingeko tulabe kiki kye tusobola okukola, but again, you can always do everything, right? It is not good okuteeka amajigo mu kisero kimu. Rose, mukyala Rose. Waddeko ba Rose babiri.
Rose Jolly. Banange ku Saturday eno tuyina omusomo kugenda kubeera wano Massachusetts bw'oba olina omuntu yenna gw'omanyi Massachusetts mutemyeko tuyina omu ku bakama baffe ali wano mu town ajona ku Rencha agenda kuba atuyambako okusomesa ku Lwomukaaga n'olwekyo oba olina omuntu yenna gw'omanyi Massachusetts mutuweereze ajje abeerewo alabe omwami oyo musajja mulungi nnyo musajja y'omu ku benneegomba akola $1.5 million omwaka bebo abantu benjagala okubeera arawundi kugira n'owulira awo nyaatya akula atya nine yayo njagala awo so agenda kujja wano olunaku lw'enkya abeera Texas naye agenda kujja wano atuyambako okusomesa y'omu ku bakama baffe so bw'oba olina omuntu yenna obanga gwe wennyini oli Massachusetts Lwomukaaga kwatagana n'omuntu akuyise wano oba kwatagana naffe bw'oba oli ku TikTok osobola tu-inboxinga ne tukuwa address we tugenda okubeera okuyingira kwa bwereere then olw'eggulo tujja kubeera ne end of year party era tujja kuba nga tuwa abantu baffe abasomesa baffe tujja kuba nga tubawaadinga olw'okusomesa obulungi abantu ngenda kusembyayo mwami alaziwa omusajja Elifazi gy'oli baaba ombuzeeko mbuuzaako 30 seconds. Mukulu Maika Ssebo nsanze okuwuliza. Weewaawo. Ssebo wewale okutuweereza. Omwaka guno Ssebo tukwebaza era tukubira obugalo obwawamu Mukama akutuweera obulamu n'omwaka ogujja. Amiina. Wewale obutatutoolako wabula n'otugattako obugasi. Weewaawo. Kale wewale nnyo Ssebo obuweereza. Omusomo gwa leero gubaddemu ebyokwongera okuyiga n'okujjukira. Waliwo omuwuliriza oba omuteesa agambye ekibuuzo nti banange kubiteeka mu nkola mbiwulidde mbyagadde naye biteeka mu nkola biyinzibuwalidde oba binaaba bizibu naye ekintu ekirala obutava ku misomo gino nga buli musomo gwe balanga oba gwe bakuwulira ogwa buli lwakuna ogubeerako kikujjukiriza nnyo ng'oyagala okufuna disipulini mu by'ensimbi sigala ng'oyogera n'abalina ssente oba aboogera ku by'essente n'otadda mu environment ekudiscouraginga ng'ekugamba ebintu tebisoboka kale beekuumire ku mukutu bajja kusobola okulaba nga bafuna bamaintaininga disipulini Ssebo webala obuweereza mwenamba tubidde Mukama abakuume webale nnyo waliwo wano agambye ab'e California naffe tulinze California enkya waliyo pate Mwami Nsambo osobola ojjogerako oba omuntu yenna ali e California waliwo wano ku TikTok gwenda bagamba ab'e California tulinze Nsamba oba Lydia ani ali wano. Yes, thank you, Coach. Abe California, tuyina end of year and Christmas party, office yaffe esangibwa Vanice, nga wakayita ku Vanice Airport, address eri 16600 ku Shamani Way. Nga tugenda kubeerayo ku Saturday. Yenna ali e California ng'oli kumpi n'ekifo ekyo jangu tusanyukemu tugenda kuba mu kusanyuka tulye tusanyukeko n'abantu baffe and then n'ekirala nti bwe kiba nti gwe mulundi gwo ogunaaba gusoose okujja ku ofiisi yaffe awo mujja kulaba biki bitukolera abantu olabe ne environment gye tubeeramu so nyongera okubayita mujje singa oba osobola okunteerako okuinboxinga wano nja kuwa address nja kuwa flyer ali ku TikTok ndoza ate erinnya lye siritegedde bulungi aliko namba user so user I think ojja ku inboxinga nja kuweereza inbox ku my TikTok then nkuweereze address ya party enkya gyegenda okubeera financial party egenda kubeerayo ku Saturday enkya Friday sorry ku Saturday ku Saturday gye banaabeera okay kale mwebale nnyo bannange mwebali eddala again omusomo guno gutuyamba okwejjukiza
nga ndowooza abadde Elifaz bw'agambye bw'oba oyagala okubaako ne by'okyusa olina okubeera around the environment. Nga we nkugambye nti when I'm scaling my income, I'm not looking at fellow people abafuna emitwalo 7 abafuna emitwalo 10. No, njagala kwetooloolwa abantu abafuna emitwalo 2, afuna emitwalo 3, afuna emitwalo 5 omwaka yakikola atya. Oyo gwe njagala okuwuliriza. Kati nga bwe nkugambye nti omusajja ajja okutusomesa akola $1.5 omwaka. Kati oyo gwe mba njagala owulira kikyakola ekimuwa $1.5 omwaka. Akikoledde ebbanga ki kubanga mmanyi nti yakakola omulimu emyaka 2. But akola after 20 years bw'aba akola $1.5 omwaka, kati nze mu myaka gyange 2 n'aba ntuuseewa ekyo. That's how I think. So kyenkolerera nze is to make sure I surround myself with people like that. Naye ebiseera ebisinga nga Elifaz bw'akyogedde obulungi, twetooloolwa abantu abatumalamu amaanyi, twetooloolwa abantu aboogera ebiboozi ebitatugattako. Kakati naffe embeera gye tulowoozaamu n'ebeera nga tetugattako. Future abuuza, will it be online for us not there? Future simanyi oba ki ky'obuuza ekinaabeera online. Naye ndowooza pate yaffe eya Saturday eyaffe wano mmanyi nti abantu wano abanaabeerayo bajja giteeka online. Nze nnyinza obutasobola kubanga essaawa eyo nja kuba ndi busy ate ngenda kuyimba, nja kuba ngogolamu ne ku ddoboozi owulidde ebintu ebyo. So naye nga bw'oba obuuza ku musomo gwa Saturday ku makya era nagwo teguyinza obutasobola kubeera online, naye emisomo emirala normally tubeerako wano ku TikTok. Again naawe osobola simanyi oba bw'onfollowinga oba bakuwa notification nga tuli live, I don't know. Naye ne Judy kuliko okwo gwe bayita Ojenatu atera okubeera n'emisomo egyo ku akawunti ye. So otherwise mwebale nnyo, mwebale eddala, mbaagaliza olunaku olulungi, weekend ennungi, nga otuula wansi mu meeting naawe n'olowooza kiki kye njagala for 2026. Njagala obulamu bwange bubeere butya, nandyagadde kukyusaako ki? Ekyo kikulu nnyo. Otherwise tulina n'okukkiriza okufuna challenges empya mu bulamu bwaffe. Buli lw'obeera mu comfort zone nga teweechallenginga, life egenda kubeera stagnant ng'amazzi ag'ekidiba agatatambula bwe gabeera. Olina okwefuula nga river ng'oflowinga, ogenda n'omugga. Naye buli lw'obeera nga oli awo, then tekigenda kuyamba. Nsule bulungi, mweraba.